بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى جميع ثقل الجن والإنس وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا. أتنزو الله تبارك وتعالى كم سبت سيبينغاني من النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا تنسبة الله akkirize eswala gyetuva okusaala mu jamaa bufunze oluvannyuma lw'eswala eno gyetuva okusaala tugenda kwejjukanyayo hadiisi emu, era hadiisi eyo ng'ekwataganira ddala ku ibaada gyetuva okukola ey'eswala. Fenna tukimanyi omulimu Allah gwagenda okusooka okubala ku muddu egenda kubeera swala. Eswala eno bw'enaabanga erongoose nadara Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutumya mirimu gyo emirala. Eswala yo webeera nga yeyonooneka, Allah tagenda kutunula mirimu gyo ekyennyuma ekyakiri ekisoose. Kwata Qur'ani gy'okutte, eswala yo gitereeze. Asaddaake provided eswala yo gitereezezza. Asiiba mande lwakuna ayyamin bi'id, okusiiba kwonna okwa sunna n'okwa farda, naye ng'eswala yo gitereezezza. Eswala eno rukun, mpaji mu mpaji zaki z'obusiraamu. Mpaji yakumeka? Mpaji yakumeka? Mpaji yakubiri. Allah subhanahu wa ta'ala ngabula mu Qur'ani mu aya emu yagamba nti fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salah. Ayogera ku bali abasaala abaasooka, yagamba nti bwe baavaawo baasikirwa abajja oluvannyuma lwabwe, nga bano abazze ebimu ku bitendo byabwe baava ku swala. Tuwulira? Baava ku ki? Ku swala. Ne bagoberera okwagala kwabwe. Allah n'alaga enkomerero y'abantu bano, yagamba nti fasawfa yalqawna ghayya. Ngenda bayingiza, ngenda basonseka, ngenda bookya omuliro gwe bayita ghayya. Qala ba'du almutafassirin, abavunzi ba Qur'ani abamu bagamba nti ghayya lusenyi luli mu muliro, naye ng'olusenyi olwo Allah aluteekeddeteekedde abagenda odduyingiramu babookyeremu be bantu abaava ku swala. Olusenyi olwo abavunza abantu ne bagamba nti kyekifo emu ku ebifo ebisinga okwokya mu jahannama. Abamu batuuka n'otugamba nti jahannama erina obufu obw'enjawulo, ng'ebifo ebimu mu kwokya byokya nnyo, bino ebirala ebibinaanye nabyo ne bituuka okusaba Allah tukusaba totusembeza kw'oli. Naye ng'ebifo ebyo Allah biteekeddeteekedde bantu bajeemu ne majinni. Allah yagamba taquduha naasu wal hijaara. Enku za jahannamu yagamba nti bantu n'amayinja. Mu aya endala Allah bw'ayogera ku muntu atayagala kusaala n'agamba nti fawailun lil musallin. Ekibonerezo eky'omuliro kiri ku bantu abasaala. Man hum alladhina hum, egamba ete aya, alladhina hum maadha an salatihim saahun, abantu abasaala eswala zaabwe nga baziragajjalira. Asaalayo zuhuri n'asaalayo ko magaribi, onaka asaalayo eswala bbiri, ye asaala nga bw'aba yagadde.
abavvuunuzi ne bagamba nti era abantu abo abagenda okubeera mu kifo kye bayita wairin bagamba nti era nakyo kifo mu jahannama era nakyo kyabatasaala. Ekibonerezo eky'omuliro kiri ku bantu abo abasaala esswala nga baziragajjalira, mwe muli abasaala nga tebalina wudo. Abaddu bangi agenda emmanju ng'emisana wonna obwedda agenda emmanju nga talina kadomola talina mazzi. Bwe baziina zuhuri n'afuna wudo ng'atandikidde wano, naye ng'ewedde engoye yazifuseemu ddo musulu zaayonoonese dda, teziri mu ngoye zisaalibwamu, tolina swala oba esswala yonvu. Kye bayita esswala tuviira ddala ku lugoye lw'oyambala olusembayo okubeera ku mubiri gwo oba olusookera ddala okuba ku mubiri gwo, lulina okuba nga lutukula. Abaddu bangi mubeera mu safari, baasi neeyimira weeyimiridde, matala tugenda Mbaale, tugenda Jjinja, tugenda Masaka, baasi neeyimirirako Kennamawojjolo. Abasiraamu oba abaddu bagule ku gonja ku byo, oli n'ayimirira ku kkubo, omusajja omukulu n'afuka ku kkubo naye nga musiraamu n'enkofiira ye ku mutwe. Bwe mutambulatambula ne mutuuka we musaalira n'omulaba ng'atuuse butuusi wane ne bafunira wudo, n'afuna wudo eno mikono biki n'agenda n'asaala esswala, naye nga yafuse talina mazzi, esswala ye ebeera nfu. Yeesimbye ku kkuba ati naafu, n'amala okufuka n'azza mu mpale, omusulu gwo ne gutonnya mu ngoye ze. Engoye ezo wudo ebeera yaweddemu. Kati abantu abasaala esswala ezifaanana bwezityo Allah abeewerera ku bookya. Tojjukira aya endala era Allah ng'ayogera ku baddu abagenda okudda mu maaso ga Allah nga kaaba maziga, ma salakakum fi saqar qaalu lam nakun min almusallin. Tetwali mu bantu abasaala. Bagenda kuleeta abantu nga babakuumuza batwala mu muliro. Allah nga wagamba nti waqifuuhum, musooke mubayimirize, innakum mas'uluun, nina bye ngendo babuuza. Ma lakum la tanasaruun bal hum alyawma mustaslimuun wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaaluun. Buli omu atandika okunenya munne. Naye mu kwebuuza ebirala ebigenda okubuuzibwa abantu nga babatwala mu muliro, Allah agenda baga nti mmwe abaddu nga buli omu abuuza ki ekibatutte mu muliro saqar. Ezimu ku ansa zibagenda okuwa tetwali mu bantu basaala. Kati abange esswala giteekeko ebirowoozo. Mu surati Ibrahim Allah tabaraka wa taala agamba nti kul ya ibadiya alladhina amanu yuqimu ssala, gamba abaddu bange abakkiriza bayimirizeewo esswala, wayunfiqu mimma razaqnaahum, era babeeyo n'ebyo Allah byabagabiridde, sirran wa alaaniya. Kyembadde njagala mu aya eyo, eno aya gyeggwera Allah n'agamba nti min qabili an ya'ti, saala esswala ng'akaseera kano tekannaba kutuuka, la bay'u fiihi wala qilaal, waliwo akaseera akajja mu maaso awo amakulu qiyama, temulimu kusuubula, temulimu ssente. Yawma la yanfa'u maalun wala banuun, ssente lwezitagenda gasa yadde abaki abaana, illa man ata allaha biqalbin salim, okujjako omuddu agenda okudda mu maaso ga Allah n'omutima omulamu. Ne Allah yagamba atukubiriza okubeera nga tusaala esswala. Gwe mulimu Allah gwagenda okusooka okubala, esswala eyo giwa obudde. Tunuli abaddu abakutte Qur'an, ensaala gye basaalamu esswala ya sunna, ne weewuunya akutte Qur'an n'atakutte, nga bonna sunna bagisaalira obutikitiki 15. Asaala rakka 2 eddakiika eki osomeddemu ki? Omuddu n'agenda ku ruku awunyawo buwunya, amala n'adda waggulu, alinga ali ku kyesuuba ati ninga esswala gy'osaala yiyo. Obuddu yenna obanga osaala esswala tobanga neetegeera nti osaalira kitaawo oba jjajjaawo oba maamawo. Esswala gy'osaala yiyo giwa obudde, esswala yo girongoose. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti waliwo akaseera akagenda okujja nga la bay'u fiihi ate wala qilaal, teriyo kukola mikwano, nga buli omu awoza nafsi ndi ku mwoyo gwange. Kati omuddu yenna asaala esswala weeyambe esswala yo girongoose, okuviira ddala ku wudu wal arkaan, ogire ddala ku mpagi z'esswala, waajibaat,
ebiri wajibu mu swala sunan ebiri sunna mu swala gezaako esswala eno obeere ng'ogirongoosa. Hadiisi eno nabbi yagamba nti omuddu yenna omulimu ahabu al amal, omulimu ogusinga okubeera omwagalwa, Allah ayagala nnyo omulimu, Allah ayagala nnyo omuddu idha amila amalan, bw'abeera akoze omulimu gwonna ayatqina, okubeera ng'omulimu ogwo ogulungiya. Abakyala basanga beekubye pawuda bagenda ku mbaga, ayagala alabike bulungi, n'asiiga omumwa n'agusiigako butto ne bugira buti, n'akuba ekisige ne kijja eno nga asiiga kisige, ayagala alabike bulungi. Gyakola ki? Gyalaga alabatuuka n'okweyazika engoye eri gyagenda taswala ku mbaga nze musiiwuufu, naye ng'ogenda kunyirira bitonde bino. Esswala eno girongoose okuviira ddala ku lugoye lw'oyambadde, gwe olaba ekkanzu gy'oyambadde esaana okuyimirirwamu mu maaso ga Allah, nga webagamba nti waliwo embaga ogenda ne weeyazika ekkanzu, ogenda kuyimirira mu maaso gange. Abaddu batuuka nga n'asenya n'amannyo, tebamulaba ng'aseka ng'amannyo gaddugala, naye oyogera ne Allah ng'amannyo gaddugala. Abaddu atuuka butuusi ng'alaba enviiri zino mbasisaniridde bajja kundaba nga ndabikawo, naye oyimirira mu swala ng'enviiri zo nsenyuufu, oyimiridde mu maaso ga Allah, ayina akawompoko. Abantu tulongoose esswala gisaale ng'ogyagala. Omubaka Muhammad sallam yagamba nti hubbiba ilayya min dunyakum, Allah yamuwa okwagala, yagamba nti Allah yanjagaza ebintu bisatu mu duniya yammwe, si min duniyana, nga tagyeteeka kuwabula nga agisembeza eri temuassara mu duniya yammwe. Ate bwe yayogeranga ku akhira nga agiteeka wa akhira ye yatuula wano, edduniya Allah n'agimuteeka mu ngalo. Ferera edduniya yatuula wano, akhira safaari teriyo. Naye yagamba nti Allah yampa ebintu bino bisatu nga mu duniya muno byensinga okwagala. Naye ebintu ebyo bisatu yagamba nti waju'ilat, Allah yanfuuliranga okutebenkera kw'amaaso gange mu swala. Era yalabibwako mu riwaaya ez'enjawulo nga nabbi abeera agamba Bilaal, namugamba arrahina ya Bilaal, Bilaal yo yaziina ddi nnyimireko mu maaso ga Allah. Mu swala obeera oyimiridde ne Allah wo. Nga wolaba hadiisi nabbi yagamba nti حديث القدس الله سبحانه وتعالى قام قسمت الصلاة بيني وبين العبد، نقمني الصلاة وقتي ونمد، وإذا قال العبد ومد وبين الصلاة قامت الحمد لله رب العالمين، أتاني نزوى الله سبحانه وتعالى، أتاني نزوى الله وما يزوى بتوني الله قدام الصلاة يجوبوك صالة، نقامت حمدني عبدي ومد أن تندرزه. ebigambo ebyo mubadde obigamba Allah badde obirowoozaako mu swala. Oyinza okusaala ng'olowooza ku bigambo ebyo Allah byakuddamu, n'osaala sunna eddakiika 2, n'osaala sunna akatikitiki kamu. Omusiraamu omu twali aldin bagweta alidina namayubaawo, najja nga abasiraamu nali nina wentudde nga muzikiti nina gwe nniizi, najja nga waliwo omusiraamu eyamusoose mu muzikiti ng'ali mu kusaala ishaa'i rakez, naye nga yakasaala raka 2. Ono mulala naye weyajje waati n'ayingira mu muzikiti ppa eyazza oluvannyuma ng'olwadde oli yamusoosemu yakasaala raka 2, ono n'asaala raka 4 ng'oli akyasaala yakusatu. N'asooka n'ono yamusoose mu muzikiti okusaza salaamu, basinkanganako ku tahiyaato ne batuulawo babiri. Era ono أشهد أن لا إله إلا علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. نيجي السؤال oli agenda okumaliriza yasadde isha eyamusoose mu muzikiti ng'onaakutte nga taatambula afuluma agenda asomye biki mu swala. Allah yagamba nti swala yagigabanya wakati wa, yagamba nti nagabanya swala wakati wange n'omuddu. Ekitundu ekisooka kyange amakulu kiki? Nagaa nti ekyokubiri wa ila al-abdi ma ta'ala, omuddu wange byonna byasabiramu ngenda bimuwa. Amanyi ne batugirawo nti swala yennyini ddu'a kuba kusaba Allah. Nabbi yasaba Bilaali abuuza Bilaali nti Bilaali oyaziina ddi nyimireko mu maaso g'oyo gwensinga okwagala. Oba ffe leero tugamba arifna ya Bilaali oba arif alayna,
ya Bilal nabbi n'agamba nti omuddu bw'obeera mu swala n'ogamba Allah wali omugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin n'omugamba nti arrahmani rrahim Allah akuddemu n'agamba nti ithna alayya abdi omuddu wange ansuuse wali yagambye nti omuddu antenderezza arrahmani rrahim anta arrahman ate wa anta arrahim arrahmani rrahim n'ogamba nti maliki yaumi ddin Allah n'agamba nti majjadani abdi omuddu wange anfadde ekitiibwa ebyo byonna bibadde mu swala eno gy'ova okusaala nga totegeera kituuka ku basuubuzi abeera mu swala raka esooka n'agenda e China raka ey'okubiri konteyina n'etuuka ku booda raka ey'okusatu n'asuubuza agenda ku raka ey'okuna ng'ali mu magoba n'asaza salaamu nga yasuubulidde mu swala n'atundiramu n'ali amagoba n'addayo n'asuubula nga tategedde bibadde wakati awo mu swala we ye kennyini atuuka okwebuuza tusadde raka mmeka zibaddeyo nnya naye ng'oba tabasaaza musaaze wano kati kimugweko nga yasaaza ayinza obbakola ekijjulo mu swala kati swalayo basiraamu mmwe esswala zaffe tuziwe obudde abaddu balaba omupiira gwa wikaapu eddakiika 9 naye nga tayinza kusaala swala ya sunna kumala ddakiika 7 only 7 minutes nga tayinza kusaala swala kumala ddakiika 7 kiri ku baimaamu baffe abasaaza swala ya asiri ne zuhuri okujjako mu bo Allah baasaasidde omusajja adduka esswala ya zuhuri ne asiri oba okwata akadobolo ti osumula ttaapu raka esooka ng'ewedde ogenda okukawummuza wansi osome bisimillah ofune wudu ng'ali ku yakubiri oba ofuna ebigere eno omaliriza wudu ng'ali ku yakuna oba oyingira omuzikiti ng'asaza salaamu naye ng'asaaza basiraamu ezo zo za mukyama tebasomeramu alinga atasomera buli kimu kyonna nga talina kyasomeramu kati banaye tulongoose esswala zaffe zitusaala omuddu agenda kwegomba okudda okulongoosa esswala nga takyalina kadde kakudda kusaala hadiisi gye tuba tugenda nayo sahaba ge bayita Abu Hurayra radiyallahu anhu agamba nti anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama maddala omubaka wa Allah okusasa n'emirembe ebeere ku ye dakhala almasjida yajja n'ayingira mu masjid n'agamba nti fadakhala rajul fasalla oluvannyuma nabbi wayingira mu muzikiti ne wajja omusajja omulala naye n'ayingira mu muzikiti omusajja ono n'asaala esswala bw'asaala esswala n'agamba nti fasallama ala nabiyi sallallahu alaihi wasallama bw'amala okusaala esswala omusajja ono n'akwata ekkubo agenda abuuze ku nabbi olabye empisa z'abasahaba ewali omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono sahabi akwata ekkubo amaze okusaala esswala agenda abuuze ku sheekhi we bameka abayizi muffe ng'olumala esswala nga sheekhi omulabye mu muzikiti n'ogenda omuwe ku salaamu wano tujjewo empisa y'omuyizi omuyizi n'omusomesa omusajja ono w'amaliriza esswala naye ng'obwedda asaala nabbi amutunuulidde bw'amala okubuuza ku nabbi n'agamba nti faradda nabbi n'abeera ng'amuddamu esswala faqaala nabbi n'agamba omusajja ono n'amugamba nti irji' fasalli fa innaka lam tusalli musajja gwe ddayo osaale tonnaba kusaala ono omusajja hadiisi gyetandikidde sahaba atuuza nti omusajja yasooka n'asaala esswala bwe yamaliriza esswala n'agenda abuuze kwani ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi amala omuddamu salaamu bw'amuddamu salaamu nabbi n'agamba omusajja ono nti ddayo osaale tonnaba kusaala omusajja ono farajaa fasalla kama salla n'addamu n'asaala esswala naye ng'asadde ng'era bwe yasadde luli thumma jaa fasallama ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amaliriza okusaala n'akomawo omulundi ogwokubiri tutwale swala ya zuhuri azzeemu zuhuri omulundi ogwokumeka omulundi ogwokubiri bwe yamaliriza teyanoonya waayita nti kennaddayo eno bayinza okunzizaamu swala kampitewa
era bwe yamaliriza okusaala omulundi ogwokubiri nga nabbi amulagidde era najja n'atonya nabbi salaamu nabbi muhammad sallama n'amuddamu salaamu faqaal era nabbi n'addamu n'agamba omusajja ono n'amugamba nti erji dayo fasalli fa innaka lam tusalli dayo saale tonnaba kusaala ani yalinzeemu kuffa abali ono omusajja n'addayo n'asaala baga nti omusajja ono nabbi mumufunze nabbi yamuzzaamu eswala emirundi esatu kyava omusajja ono agamba nabbi nti walladhi ba'athaka bilhaq nkulayira allah eyakutuma n'amazima nkulayira allah eyakutuma n'amazima siyinza kusaala yamugamba nti ma uhsinu ghayru siyinza kusaala swala esinga kweyo gy'olabye yeyo swala nze gyemmanyi agizeemu emirundi emeka omanyi tebayita okuddamu dhuhuri emirundi esatu ziraka 12 naye nga buli wosaala wotibaga nti ddayo saale tonnasaala sooka ogyeyo ekifaananyi kyono omusajja sooka omuleke ekifaananyi ekyo kyeteekeko nti gwe bwe bazzaayo ne bakuzzaayo okusaala omusajja ono yagumiikiriza nabbi kyamugambe n'addayo n'akola ki n'asaala omusajja ono n'atuuka ku kigambo kyekisembayo n'amugamba nti ma ahsinu nabbi siyinza kulongoosa swala yange kusingako eyo gy'olabye n'amugamba naye fa'allimni nabbi nkusaba njigiriza n'amugamba nkolaki nabbi nkusaba njigiriza nabbi n'amugamba nti idha uqimata ila ssalah fakabbiru bw'oba oyimiridde okusaala musajja gwe leeta takbiir nga bwe twaleese takbiir oba gye bayita takbiiratul ihram takbiir ey'emizizo eggulawo essola n'amugamba nti oluvannyuma bw'oleeta takbiir n'amugamba nti soma ekikwanguyira mu Qur'an amanyi ne batubuulira wano nti nabbi kyeyamugamba ekisooka soma alifatiha eri waajibu mu swala alifatiha eri waajibu muki mu swala mpagi omuntu yenna singa asaala eswala nga tasomya alifatiha eswala yeebeera nfu ngera boolaba omuntu singa asome alifatiha mu swalayo n'ayongerezaako eswala endala kyongera obuzito mu swalayo mathalan omuntu asomye alifatiha n'asoma n'ennansi eswalayo yeeyongeramuko obuzito omuntu singa asoma alifatiha obungi bwa aya zoyongereza ku alifatiha amanyi batugamba nti kyekyo bwe buzito bw'eswala bw'obeera oyongedde muki mu swalayo omusajja ono nabbi amugamba bw'obeera oba oyimiridde okusaala amugamba nti fakabbir thumma qra'u ma tayassara ma'aka min alquran oluvannyuma osome ekikwanguyira mu Qur'an n'amugamba nti thumma raka' oluvannyuma ogende ku ruku bw'obeera otuuse ku ruku n'amugamba nti hatta tatma'inna raki'an bw'otuuka ku ruku tebenkera ku ruku awo waliwo embaga abaddu abamu abeera ku ruku nga bawunsinga alinganga ali ku bawunsinga subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim olwo omusajja nabbi amugamba nti obeera ogenze ku ruku hatta genda ku ruku okakase nti otebenkedde ku ruku abaddu abamu babeera ku ruku ng'omugongo guliwo enguti gulinga bbango lya ngamiya omuntu obeera oli ku ruku kyebategeeza okutebenkera ku ruku okubeera ng'omugongo gwo guli fulaati abalala bo bagenda ku ruku baagala kukwata eno ku bigere nga yina yeewunzisaati abamanyi mu kuvvuunula okwangungu batuuka otugamba nti ekifaananyi ky'omuntu ng'ali ku ruku nga ne bw'omuteekako egiraasi tegwa oba bw'omuteekako ekikopo nga tekigwa
tetufaanana tutya nga tuli ku ruku ddala nabbi abatulaba nga tuli ku ruku teyali tuzizzaamu esswala nabbi amugamba nti musajja gwe obeera ku ruku kakasa nti otebenkedde ng'oli ku ki ng'oli ku ruku biidnillah hadiisi eno tujja kumaliriza mpaka gye byaggweera nabbi gye yamukomya ku swala ye hadiisi eno eri mu Bukhari naye tunaba tufunye akadde tujja kuba nga tugimaliriza biidnillahi tabaraka wa taala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh